Omu ku basajja bagenda okwejjusa lwaki bagowinga against Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Omu ku bo ngenda kujja nkolera list y'abantu abagenda okwejjusa lwaki bagowinga against Bobi Wine. But of course omu ku bo atasobola missinga mu eno list amanya bamuyita Edilisa Musuuza. Edilisa Musuuza okuva we yakera ku machana agowinga against Bobi Wine n'abantu bawansi ebintu bizze bimuunonekera. Goyinza okulaba nga afuna ssente, afuna amamotoka, naye nga that is not the Edilisa Musuuza, si bwe bulamu bwe yandiyagadde okubeeramu. First and foremost, he is one of the Ugandans right now abatakyasobola kuholdinga concerts ze baali baholding edda. Gwobadde okimanyi nti Edilisa Musuuza is supposed to be taken as one of the greatest artists in Uganda. Naye he cannot hold a concert at Cricket Oval Lugogo. Ate nga Fefe Busi omuto agenda giholdinga. Lugogo, having a concert there is all about you having the numbers. And being a great artist, it is all about you being with numbers. Now, ezimu ku blanda edikezo zazenga akola okuva we are going against Bobi Wine. Just a few days ago, nga bamaze oyise teeka lya copyright. Edikezo Edilisa Musuuza y'omu ku bantu abadde bagamba nti babadde bakola ku kintu kino ekya copyright. Naye ensi yafu yaguddemu enkyukwe. Edikenzo lwe yavuddeeyo n'annyonnyola etteeka eryo ekifuula nnenge. Naye ng'abadde ng'agamba nti tulwana okulaba nga etteeka lino liteekebwa mu nkola. Naye n'etteeka lyabadde alwana nga tasobola kulinnyonnyola kye litegeeza. Akasajja ka Bitex kabadde kamusse. Njagala owulirize katukomewo. Ogambye ki? Eddie Kenzo ne Mathias Rukagaba beesonyi oluzungu babaaki. Lwaki balwesonyi? Nayogera ekigambo kimu n'akasiko oluzungu. Gwenga toluvaako. Oluzungu. Manya akali obuzungu bw'okugeza. Eddie Kenzo wali badde obanga nze ekigambo ky'oluzungu mala kukyetegekera n'enkola ne practice. Nikati yabadde awo simanyi akiti simanyi akiti simanyi neighboring bikoze bitya ebintu tabimanyi. Eddie Kenzo bannange osoboza n'oluzungu lwo. Kaakati nze mbadde ndowooza twakeerewa. Ekigambo ekituufu okuleeta copyright law. Twakeerewa essaawa zino muyimbi okimanyi nti abayimbi basinga basambe omupiira ssente. Abayimbi? How sure are you? Kigugulinga ojja kukiraba. Omuyimbi ogenda okulaba Sirindi Yon bayimba dda ennyimba bakyakademas and pliers bayimba dda naye bakyalya mu ssente zaabwe. Gwe kasita otuuka n'ogenda mu nsi zaabwe n'okoona ku YouTube kuyimba ssente zigenda ku akawunti yaabwe. Bagagga ba icon bagagga bazibu. Naye wano sirowooza nti system enaatuganya okufuna mu ssente mu nnyimba zaffe kuba kati BTV ekuba oluyimba ne radios endala ne TV endala ssente ziba wabawuka omuyimbi ka percentage kafuna. Naye sirowooza nti system wano weeri. Naye ng'ekigambo ekituufu ekya copyright law baali balwawo dda. Kati waliwo abantu abaakuba ennyimba kayimba kamu akuba oluyimba lumu n'akagabula n'azimba zikalina. Kati olaba oluyimba nga Yesu beera nange Judisi babiri. Bw'olaba oluyimba nga Tina Ntine. Ezo ennyimba bw'otunulira ono omwana yakuba Mike Yazigidi. Naye baba tebaddamu kuyimba ssente zokka views zokka ezaali ku nnyimba zaabwe zibasasula baali badde bagagga bazibu. Naye nyina ekintu kye saalabye kiriwa baagambye abayimbi baproducer balwayita ofuna bulungi naani omulala awo. Naye beerabidde nti eno waliyo bamanagers b'abayimbi bajefu Kiiwa asayininga omuyimbi nga nze ngula oluyimba ku lwayita. Nfuna bulungi bagambye nti lwayita yabananyira luyimba kitya sinaba kitegeera kubanga lwayita aleeta oluyimba lwayita siye muwandiisi awandika oluyimba n'alunguza
balunguza nendutwala iwa producer Nisimu babawa oba Brian naluteekamu ebivuga n'ebirala nateekamu ebivuga ninkubira Michael Wuma nateekamu kajita n'okubira abaana babakinga bateekamu amaloboozi nze manager nkwakikola nensikoma kwekyo nomala nonoonya ku kadima nenkwata oluyimba nenduteeka nengamba bwana George teeka kayimba ku power play kituufu nensikoma kwekyo nenoonya kadima nengamba go akayimba kakube kateke ku power play ne tukoma kwekyo tulina n'obubadi betukola bungi ni mama afise natete kube simu saba akayimba ofuna bulungi aho wona sente nengamba Sky Soldier nengamba Bone ofuna bulungi nengamba Sabula nengamba Sabula akayimba kateke mukate ku TikTok mukate mete buteke aho wona tebakulima nti Sabula wabwere era kera no kusande nakuba oluseke nti wabulungi bwansi amanya content kwa content ukimanyi bulungi content talabika bwe tutese bivulu content bataliwo Sabula nakwata kasimu nagani nasala video najukubako katono aho naona promotinga ki muyimbi apromotinga na misha sokolo kugenda wakulu na promotinga engwenguliko apromotinga jakapoti nenyimbe ndazi tugenda kufulumya aho naona manager yakola ki ya kirimu corporate sina bakulaba weyogerera ku ki manager tuli wamu bwe kikuluma chenjalo kugamba bero banga oluyimba simanyi lwamu omuwandisi mazo mugula ko oluyimba ofuna bulungi era ne bemba ndu registeringa ku Tunikoa era nzendu wandisaayo ofuna bulungi mpulira kakata ate batuso okusasula batuso okwogera ku corporate boogera ku muyimbi ku muwandisi ofuna bulungi ku muwandisi nze manager ndiruddawa ateeka mu sente guteba kufuddeeko sinna bakukitegeera oba nze go bafudde lwayita ate tekisoboka gokimanyi nti nze oyo Serena Bata namuteeka mu sente 10 nyingira minutes 3 natuuka omuntu omu anti botunulira videos zokazoka nakola videos 10 nga terina video ekawansi wa minutes 10 ekyo si 10 pulira audio yekayeka zikolabo zali zanga za millions 3 oli abulungi studio sina studio ya kawansi wa million kakala teriyo kintu kitwala sente nga kulanga eze nyimba katono nyezo olaba eziyimba ba Diamond nolabanga ayimba ku Trace TV tulowooza mbu nyimba zinyuma nnyo abo bonna bajja ne bagamba budget ye bapushinga webale nnyo fe tuli luddawa era bwe tunalabanga corporate nga tebagererako nga mukiyiwa ebyabayimbi ali mwamanyiro okuyiwa ebyabayimbi fe tugenda kuddamu kuteeka sente mu bayimbi be managing beteekemu ate omugaso gwaffe bagenze bagula bagotunulira abayimbi bonna abavako ba manager Abilex tugenda watu kya sente abayimbi enkole egenda kubeera otya okubeera ennyangu because simanyi bagenda kusasula buli muyimbi oba waliwo company egenda okujjanga yo ekwasaganya ekyo ate byokusasula corporate inawe yingirira nga mpangisa omuyimbi okujja okuyimba mu kivulu terina weyingirira sinaba kugiraba omuyimbi Johnny Black Shiba Kalungi bemba mwagala nti sente meka nti $5 oba 2 oba 10 nambe ne wange ku radio kuba oluyimba kyemuba mumanya wano sirowooza nti system weeri waliwo system n'oluyimba lulina okufuna code ne baluteeka mu system gye simanyi bulungi 2006 nga buli berukuba berutibe pa ennambe oluyimba luba lulina code ofuna bulungi buli lukubanga oluyimba system webale nnyo towayi kadima akubye beat ekubye oluyimba ku ssaawa 4:15 ekabera maido FM oluyimba lwavuze kale siyembuza system eyo Uganda egirina tenajja kakati badena tenajja corporate biba byoya byanswa naye nga ekigambo kituufu corporate yeetaagisa abayimbi okufuna bazita loyalty zaabwe kugaba bafune muntu oyo zaabwe bakiyita kati sawo zino seba tasinga yomu kubasinga okufuna sente mu mizwe bonna bawalukaga nze seba tabalukaga ka milioni singa alisa butwi butino upcoming tafiridwako mu corporate law ata upcoming tayina wafirirwaka ino kole nnyo ata upcoming abola abayina zisinge zitambula ina message eno kanje kusomera ya upcoming iroto ya training nnyo yo ya mu voice ba Sidic vocals singa
sente zino bali mu kubojjerera. Eno message ya upcoming kuna kuloba yali last week kulo kusatu byagamba good morning Mr. Kadima. Yenze Fred Mutyaba, I have no interest in the copyright law. Zengo muyimbi yesitula sisobola kuwagira teeke eryo n'olwekyo mbasaba mukube music wange ngabo mwagala kastanze yesasulira studio ebya copyright tebina webinyambira. Tetugenda kulaba abantu nga beera amwenko nga nabani batandise okusituka nabo nga badde ne babege waffe Bakadima bayitayo batuka wise kyemufaayo. Kyembuuza kiri kimu. Waliwo copyright bejja. Waliwo ekigaana oluyimba lwa upcoming okulukuba. Tusobola okugamba nti tujja ddukuba. Olwaki? Tetulina ssente za kumusasula. Olw'okuba tebannaba kulumanya. Kati kiba kitegeeza abalina upcoming alina okwerwanako. Kiba kitegeeza namwe mulina kukuba ezo abantu ze baagala zibamanyi kuba ze tufunamu era betusasula. Kuba ne upcoming yoyo we naakuba oluyimba olwe katanzikiriza ajja kundoopa. Ate ze ennyimba enkadde munaazikuba mpaka ddi. Namisa ajja kuleeta akayimba akagenda kubuutikira mukalabe nga kalungi. Kabawalirize naye mukawulire, kabawalirize okkakuba. Muwulirize eddoboozi lino tweyongereyo. Mugende wa misachi oweereze emmere. Gende wa misachi oweereze emmere. Mpe ku lugezigezi n'amala g'ekibuga gakutika.